Omulabirizi w'ekkanisa za Mount of God mu ggwanga nga Kasirye Silver akalatidde abantu okujja ebirowoozo byabwe ku bisuubizo by'abantu kuba bangi bayiwa ng'asinzidde ku kyalo Kakandwa ekiri mu disitulikiti y'e Nakaseke bw'abadde abatiza abakkiriza Yesu okuba omulokozi waabwe. Bano batotoledde omulabirizi Kasirye ebizibu ebiri mu kitundu kino omuli ebbeeyi y'ebirime eyakka nga kati kasooli kiro bagitunda shillings 5 kyokka ng'okumukuza kitwala ekiseera kinene nga n'ensigo za buseere. Era ky'ebirime byaffe obutaba na bbeeyi nti abantu bakola nnyo naye bafuna katono. Olw'ebbeeyi y'ebirime okubeera entono bantu balimi balima lumonde naye babadondola budondozi amasente tebafuna zibamala. Bbeeyi yabyo obudde buno kasooli kati yagudde. Bamulambuzza enguudo okuva e Nakaseke okudda e Kasagga eziri mu mbeera embi ng'ezisinga kuba kusaba nnyo okuziyitamu. Tulina enguudo embi mu muluka gwaffe ogwa Kasagga. Tetulina amasannyalaze mu kitundu wonna wasinga obunene. Omusumba Katalaga Steven nga wa kkanisa eno agamba nti ng'ekkanisa bafubye okukubiriza abantu okukola naye abakulembeze tebakoze kimala kulongoosa mu mpeereza naddala enguudo ze bakozesa okutambuza ebyamaguzi byabwe okubituusa mu butale. Basobole okufaayo okubeera nti abantu bafaayo nnyo ku mutwe wa bulijjo kubanga abantu baba bagalako biseera bya bululu n'ebituuka mu byenfuna tebabafaako. Ekyo kisomoza nnyo bannabyabufuzi nti bajje batuyambe nga ffe abakulembeze anti tubakubira omulanga. Abamu ku bakulembeze b'eggombolola be tusobodde okwogerako nabo basiimye ekkanisa olw'omulimu gw'ekoze mu kitundu kino omuli okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okweraguza wamu n'ebirala nga kati eddimu lisigadde eri gavumenti okukola ku makubo olw'enkulaakulana etinte. Omanye ekitundu kino babadde bakyogerera bubi nnyo nga Kasagga yesenga okubeeramu abassi abalogo ababbi naye amakanisa mangi agagenze gamerekamu ne tulaba nga gakyusizza nnyo mu kitundu kyaffe. N'abasumba ab'enjawulo nabo boogedde ku bimu bye bakoze okusobola okukyusa Nakaseke nga bwe balambulula. Tusanga abantu nga bali mu mbeera ey'okukaaba amaziga tubalaze Kristo. Enjiri gye tubuulidde bakomezzaawo ebazizzaamu essuubi nga Kristo bw'ali essuubi lyaffe. Amasetaani ng'abasibye nga babeera mu kunywa enjaga, kuba matatu, kuzannya emizannyo egya ludo, betingi, kwegamba enjiri bw'emala kujja mu kitundu okumala kujja mu bantu. Wano omulabirizi Kasirye wasinzidde n'abategeeza nti omwaka guno bakutambulira ku mulamu ogugamba nti amaaso bagajje ku bantu bagazze eri Katonda nga yekka yajja okumalawo okusoomoozebwa kwe basanga. Guno tugamba nti amaaso gaffe tugajje ku bantu tukwate Katonda abeere mukwano gwaffe tukwate n'ekigambo kya Katonda kubanga Katonda bw'abeera mukwano gwaffe yalabirira wali kigambo kye kati kasi alabirira wali ekigambo kye ng'ate ekigambo kye kiri mu ggwe kitegeeza gwewo tegenda kuddamu kubeerayo ddogo kitegeeza gwewo tegenda kuddamu kubaayo ndwadde kubanga yanoonya wali kigambo kye. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.